abamu ku bantu benateeka ku lukalala 2024 beetatambulira bulungi mwe mwali owekitiibwa Anita Anet Among ne munne omukulu amanyikiddwa nga Matiya Mpuuga kwogatta ne Abedi Bwanika Omugalatiya. 2024 teyabatambulira bulungi naye ate 2025 erabika egenda kubafuukira akayinja mu ngatto okwawukanako n'omwaka oguwedde ogwa 2024. Amawulire agakagwawo omukulu Mpuuga agobeddwa ne banne ew'omulangira Nakibinge. Bano babadde boolekedde okumukonfatinga oluvannyuma lw'okufiirwa maama we ebbanga eritali ddene emabega wiiki eri gye tukubye omugongo emabega, era nga bano nga b'omanyi enkola yaabwe baagala nnyo okutekinga advantage of any situation okubaako ebyabwe ebiyitamu. Bano baagaaniddwa okuyingira amaka g'omukulu oba omulangira Nakibinge, era amawulire ng'ayina mu bujjuvu okuva mu bitundu ebyo omulangira w'abeera. Babagambye mugende temuyina appointment wano n'omulundi n'ogumu. Ngenda kubeera nga ndubaviira ku ntono tubeere nga tulufuna mu bujjuvu. Abedi Bwanika Omugalatiya aweereddwa ebibye mu bujjuvu nago ng'ayina. Ngenda kubeera nga bawa entabwe eva ku ki? Entabwe eva ku mukwano guno ogw'ekinnawattaka. Mukwano guno ogubadde gujja gwogerwako gye buvuddeko gwe baali batembeete ennyo, era nga balaga nti Kyagulanyi alina okuvaayo alaga oludda kwayimiridde bwe kituuka ku mukwano ogwo. Naye munnange gye byaggweredde ng'ate bulijjo abadde bajja babyogerako nga babiteeka ku Bobi Wine, ate be babadde bajja bayoola omudidi okuva mu community eyo eya LGBTQI. Kati Mpuuga, Abedi Bwanika Omugalatiya ne banne omuli Bujingo, Frank Gashumba n'abalala ebigambo bibakalidde ku mimwa era tebalina kyakwogera olunaku olwaleero. Nja kutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu ogaba yebale akumpeeredde obulamu olwaleero ne bukyanga oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama Katonda abatuwera ekiwummulo eky'emirembe. Amawulire gengendo tutandika nago ge ga Mpuuga. Olunaku olwaleero amawulire gafulumye nti omukulu Mpuuga ne banne ab'akabinja aka DA bakutte ekkubo bwe batyo ne balumba mu maka g'omukulu omulangira Nakibinge Kakungulu, era bwe bakutte ekkubo ne balumba akabinja kabaddeko Mike Mabike, kwabaddeko Henry Lubowa, kubaddeko Lubega Mukaaku n'abalala. Bano bwe bakutte ekkubo ogenda kwe kubeera ng'ate banakuwalira wamu naye oluvannyuma lw'okufiirwa nnyina mu nkomerero y'omwaka oguwedde. Wabula abakulu bano olwabadde okutuuka mu maka g'omulangira Nakibinge, amawulire galaga nti bakomando aba UPDF abakola ku byokwerinda by'omulangira Nakibinge babaganye okuyingira, era ne babagamba balageyo appointment letter yaabwe eraga nti nno babadde bakkaanya n'omulangira okujja mu maka ge. Wano Mpuuga kigambibwa nti yalabiddwako ng'akubira abantu ab'enjawulo abalina akakwate ku mulangira Nakibinge era ab'eŋŋanda oba abamuli okumpi. Wabula omulangira Nakibinge nga tannaba kubeera nga abaako kyayogera ku kintu kino, Mpuuga ne banne ababadde bakaalakaala n'ebirabo nga muno mwabaddemu amatooke, enkoko n'ebintu ebirala bye babadde bamuleetedde, munnange bakonkomalidde awo ebweru ku kikomera ky'omulangira Nakibinge ng'ate tebalina ngeri gye bagenda kuyingira nabo. Mpuuga ne banywanyi be bwe batyo oluvannyuma lwa effort ey'amaanyi nga bakubira abantu abali okumpi n'omulangira Nakibinge. Kyategeerekekeddwa oluvannyuma nti omulangira Nakibinge yabawadde reply n'abagamba abadde alina abantu abalala baali nabo mu miitingi ey'akafubo. Njagala kubatwalako mabega. Mpuuga omwaka guno 2025 yakagobwa mu bifo eby'enjawulo ebiwererako ddala kakati bina. Abajjukira waliwo olumbe gye yagobwa yayogerera ebigambo ng'ajerega obukojja obwabo abaali bawerekera kitaabwe
eyali afudde mu budde obwo eyo bamufuumula ne bamutwala nga kaguddeyo mu bendobendo ly'e Buddu bino byonna gye bimutuukirako yali yeewaanira nti nno wa kitalo mu bendobendo lyerimu baamufubutula oluvannyuma lw'okugamba nti ye yaleeta Bobi Wine era ye yabamulaga. Imagine ku kyalo kwennyini kwava ne bamuŋŋoolera ne bamuleekaanira ne bamugamba wa genda eri totuleeterangako Bobi Wine. Ekinyumira Mpuuga tayawukanako ko ne mutabani wa Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa eyagamba gye buvuddeko nti babanja Kyagulanyi buwumbi na buwumbi kubanga be bamuvujjirira okufuuka kyali olwaleero. Mutima ne ŋŋamba mwaba buildinga abantu kyekibagaana okwebuildinga oba kyekibagaana okubuildinga y'abava mu maka gammwe nammwe ne mufuuka ab'ekitalo. Lwaki mujja mubalala eno be mu buildinga temuyinayo baffamire yammwe be mujja kuleeta ate mubateekewo mubafuula ab'ekitalo nga bumulaabwe mwafuula Bobi Wine. Kakati ne Mpuuga talina njawulo na mukulu oyo era naye buli gy'agenda yeewaanira agenda yeewaana nti yeyaleeta Kyagulanyi lwakuba nti ate gye yeewaanira munnanga abantu baba babuufu. Tukomyawo ku by'Omulangira Nakibinge. Omulangira Nakibinge ekituufu kiri nti ye ng'omuntu yagaana omumiitinga abantu bano aba DA nga bwe baali batambudde nga bwe nkuwadde olukalala nti yali atambudde ne Lubega Mukaaku, yali atambudde ne Mike Mabike, yali atambudde ne Henry Lubowa. Bano bonna n'abalala be yali atambudde nabo bawuliddwako mu bintu ebyobulyake obubbi n'okkenenula bannayuganda. Mpuuga yali ayagala applying political card era kyekyagano Omulangira Nakibinge okulabika nti abaganya okuyingira mu maka ge kubanga yali badde geemu y'amaanyi era Mpuuga yali badde afunye win. Omulangira Nakibinge abakuba wa meeting ey'akafubo wabula olw'okubeera nti Omulangira Nakibinge takwatagana na muntu yenna yenyigidde mu bulyake na bubbi Mpuuga yawooma. Mpuuga ne Lubega Mukaaku ne banne bwe baali bawoomera mu geemu yaabwe era ne bagifiiramu. Abedi Bwanika ye kigambibwa okubeera nti yakonkomala n'atunula Mpuwangali n'atunula obudde nga bulinganga bwe bukwatidde ekikkome nga kwegamba embeera tagitegeera eri mu ggwanga. Kati we twogerera bingi nnyo nno bye bakyajja okukola bingi bye bakyakukuta okukola okwagala okwekuumira mu limelight. Naye limelight olwaleero bafuukidde limelight watuli mu kubeetikka olw'omukwano guli ogw'ebikukugi gwe babadde bagweteeka ku Kyagulanyi ekyategerekekeddwa olwatu nti bulijjo be bayoola omudidi ogw'abantu abo. Era njagala okubeera nga mpita mu bimpimpi Mpuuga ono mmugyeko omukono. Mpuuga ne DA olwaleero bongedde okutunula Mpuwangali. Mpuliddeko nti n'akakiiko k'ebyokulonda kandibanga kabakubyemu ebituli. Mpuliddeko am yet to confirm akakiiko k'ebyokulonda kandibanga kabakubyemu ebituli. Ebyo nabyo tujja kubeera nga tubifuna naye katumale okuwummulamu katono nkomewo.